enfunda nnyingi buli enkuba lwetonya abakozesa oluguudo lw'e Masaka bavugira ku bonkenke kubanga ke kadde obubenje bwe busingira okugwawo. Ku ssaawa nga 9:15 ez'emisana olwaleero mu lukuba olubadde lufuuyirira mmotoka zino we zitomereganidde mu kafo akamanyiddwa nga Lungala. Mmotoka eno ey'ekika kya Mark X etomereganye bwenyi ku bwenyi ne ginnaayo eya Nissan Double Cabin nga ya kitongole kya NADS okuva e Rukunjiri. Wabadde Double Cabin ebadde egenda e Rukungiri ebadde edduka nnyo kakati bwe yeekanze ebadde mmotoka ki Mark X eziryoka zikubagana face ku face. Ebyo bibadde bikyali wano n'emmotoka eno egudde wano naye ebeekanze mu kujja ate neesiba ate katonyeemu akakuba nga naye egwa ekigo yiyo. Mmotoka ya Mark X yingini yaayo ebuuseemu neerondebwa wakati mu luguudo. Andrew Gomwe n'omukyala ategerekeseko eryasiimwe be babadde mu Double Cabin era bo bafiiriddewo. Abantu abalala 7 bafunye ebisago era ne baddusibwa mu ddwaliro e Mulago. Newankubadde abeyambisa oluguudo luno beesibye nnyo ku kyenkuba okuba kanaaluzaala, yo poliisi egamba nti bangi ku bagoba bavugisa kimama. Empisa embi abantu ze booleesa wano nga bavuga endiima bwe buzibu. Batugambye bulungi nnyo nti abaze bamugoba azaavuga nga bw'ayagala nga tassa kitiibwa mu mateeka ga luguudo na banne abakozesa oluguudo.